Fresh judge omugenzi Prince Job Paulo Kafeero nga bw'ogambye wali emabega konti yabaloosaako n'abagamba muddemu oluyimba mukola oluyimba lwa Corona ne mulukola ne muzeeyi bakidaawo n'abalala be muyimba nabo we twogerera essaawa ya leero waliwo obuzibu obunene obw'abaana aba Kafeero abamu kigambibwa nti baana be abamu nti si babe kigambibwa nti yaleka abaana 15 abaana abana be bakakasibwa oba be bagambibwa nti babe abaana bali 11 ne bekubira enduulu mu kooti kooti ewa administrator general n'abagamba nti ensonga zino mulina okugenda mu kooti okugamba ebawa olukusa olusobola okuziikula kitammwe ne bagezaako okwebuuza nti lwaki tuziikula kitaffe ne babagamba nti ensonga eno bwe muziikula kitammwe kyekyoka kiyinza okumalawo obukuubagano buno ne bazuula kituufu yazaala bane 11 abaaboolebwa oba nedda oli mukyala muganda okkulidde mu Buganda oli muyimbi Kafeero wali omumanya era ensuubiro oyinza okuba wali omuwuliriza nali muwuliriza mwannyinaze kubanga wankima nga nze ebigenda mu maaso gwe ng'ow'enkima ab'enkima mulina gye mukuŋŋaanira ebukeerere oba gye basanirira oba gye bakolera ki ab'enkima kwegamba ffe tetufukamirira na kabaka nedda tuli bajjajja ba Buganda tetufukamira so embeera eriwo ku Kafeero endowooza yeriki bamuziikule tebamuziikula munnange bwe baba bafunye olukusa bajja muziikula kubanga abaana abasinga obungi bwe kiba nti bali mu kuvuganya abaana abasinga obungi nga bebawogiza eki bebawangudde bajja kumuziikula abasinga obutono bajja kugumiikiriza bamuziikule akati abaana balimbe banaba nti bebasinga obungi abagamba nti tetumuziikula tibajja muziikula kubanga majority kasitebe ekkiriza oba kasiteegaana obuwangwa n'ennono gwe ng'omukyalo omuganda wali kyagadde kibeerewo anti kubanga munnange njagala kubuulira era abalala babaziikulangako lwakuba nti twerabira abantu twerabira naye ebintu bino byaliwo kuva dda tebitandise butandisi nga baziikula omuntu ne balaba nti oba munankani kwegamba ene we luli twali tetulina nnyo bakayana n'amawulire tegaaliwo era n'amawulire tegaaliwo nga bya famire nga babikola ku famire naye munnange kati ekibi ti boogera bwoti nga bukedde kwekula boogera bwoti nga ATM naye egendanga ekwanika bw'okola kanongo naye munnange byonna byaliwo kuva dda waliwo abakiwakanya bakwano b'omugenzi kuliko omuyimbi Semakula ne Balamu ategeka ebivvulu n'abalala bagamba nti Kafeero basobola okujja ku baali baganda abo oba abaana obutafaali abakugu kye bawakanya anti kaakati ekibi nti kaakati ate oba n'ekyo baakikola dda ne bagamba nti bajjeko omusaayi oba bakole biki naye munnange ab'ekika bwe baba bakkiriza nga kigenda mu maaso kuba nze siyinza kiwaako advice okizibu nti bo bennyini bye balina okulaba kye bakola naye nze siyinza kiwaako advice kubanga nze bwe nkola onankani fedda twalingawo naye nga bayinza okugira ebisigalira oba okugira nankani naye nga bya famire kati olugambo lwa TV lwayitiridde kuba nti okyalina kyokola TV netakwekola mukama wange mikwano gya Kafeero ensonga Samisa Semakula musajja wa Kabaka Balamu ensonga bazidde ebbali basooke bazitunuulire butunuulire nze bonnange bwe ndowooza kuba ano n'abaafa bulijjo babagamba nti simanya ani omulala wano omuyimbi eyafa tesi waago kitaawe tioyo si waagundi tioyo si waagundi be bamanyi bwe baabimala owuli nze siyinza kuwa advice ku bantu besirinaako kinaye nze ekyakafeero kyo yatuloosa mwetannabaloosaako okubagamba bannange bano abanziikula biki ebyo yabaloosa ku luyimba lwokka luyimba lwokka naye nga
tannatuloosa bw'anaatuloosa tujja byogera bw'anaavaayo n'atuloosa tujja byogera ate binaaba byankiso nti oba munziikula oba temunziikula naye nga mu buntu kale katugambe bali ab'ekika bwe baba nti basazeewo bamuziikule n'abaana kubanga n'abaana baboolebwa abaana baboolebwa lwa nsonga nti abaana bajja kubanga tebalina bika byabwe ate abasinga mbu balenzi naye bano abana nabo basalewo amazima anti bo olwakizuula nti okunoonyereza okwo kwe baakola abana ne bazuuka nti be batuufu bo ne batandikirawo okutunda ebyobugagga ebimu ebyataata waabwe kaakati tokiraba kubanga ne beesirikirwa ndowooza naye kwali yagabanako anti kyeŋŋamba nze ng'endowooza yange ayinza okuba nti yeekubira kuba n'abaana abana kubanga naye singa birisirikirwa singa naye atuuka okugamba nti kitaawe tamuzaala alina okusala amagezi balabe enkomerero atuzuule ekituufu owulidde kakati bwe baba bagamba nti bajje ku bagundi omusaayi tekigaana bajjako bakirabe owulidde naye nga nze siriwakanya kumuziikula ate siyinza kuwakanya ti tebamuziikula owulidde byonna bannange buli omu ayagala bwenkane naye ku lw'abaana abasinga obungi aziikulwe. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuline Fresh Jajja gwe twagala kusiibula tukuleko genda okola emirimu gy'emirala. Waliwo akatalekeka kweyagala okugamba bannayuganda abafaani bo abakuwuliriza bafaani bange bwenziramu okukola bannange munjagale era bannange munjagala kubanga buli wempita munsanyukira Fresh Jajja wuyo natambuza ku bigere nengende kawempe naye nga baba buli omu ansanyukira bannange abanyooma banyoome nabanjagala banjagale n'olwekyo bannange mwenna mbafukaamirira bannange mbegayiri mbasaba munyambe mbeere mu mutima gwammwe ngana okwerabirwa bagana okuneerabira naye mugana okuneerabira naye baaba mbagala nnyo era ntumira ab'emakindye wano bonna sirinaako gwemboola kubanga buli omu ansanyukira nabo babbalamu bonna banjagala kaakati bannange nsirina kizibu ate era nze sirina gwe nnumba nti nnumbe kubanga ndi muyimbi wa kitalo nnyo nedda nsirina gwe nnumba obukadde bwange bumpadde essanyu akati anjagale atanjagala ng'aleka bannange sirina mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala neeyanzeege mubeere bulungi. Amiina. Fresh Jajja bw'atyo tubadde tunyumyanyumyamu naye akwagala Fresh Jajja akufuna ati era atuukirira mukulu Bakiddaawo anjagala yenna ayite ku mukulu Bakiddaawo kubanga Bakiddaawo mwagala nnyo. Alright, thank you so much for watching. Bannange Fresh Jajja mumuwagire music we mumulabe mumusharinge bw'aba alina kyakola kyonna mukiwagire naye asobola okuba nti obulamu abutambuza. Until next time tusinzidde Makindye Uganda abali mu United Arab Emirates Madirisa Zone abali mu United Arab Emirates Dubai, Abu Dhabi, Alain, mwebale kuwagira mwebale kulaba Fresh Jajja emboozi eno mugisharinge abali mu Bulaayi eyo Europe mu nsi zonna awo mwebale nnyo abali South Africa abali Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia abali Uganda wetusinziira ne walala wonna wetutayogedde naye ng'obeereyo n'olaba ETV Uganda. Thank you so much for watching. Tubaagala nnyo baganda bange. Until next time. Fresh Jajja omugenzi Prince Job Paulo Kafeero nga bw'ogambye wali emabegako nti yabaloosaako n'abagamba muddemu oluyimba mukola oluyimba lwa Corona ne mulukola ne Muzeeyi Bakiddaawo n'abalala be muyimba nabo.
wetwogerera essaawa ya leero waliwo obuzibu obunene obw'abaana ab'akafeero abamu kigambibwa nti baana be abamu nti si babe kigambibwa nti yaleka abaana 15 abaana abana be baakakasibwa oba be bagambibwa nti babe abaana bali 11